Mwasibye mutya mwenna abatulaba. Yes, amanya n'eddoboozi nze Jonah Ssentongo mbanirizaako ate nate ku mukutu gwaffe guno omuganzo gwa Tindi Files gwena yakatwenga kugenda ddala maaso n'okuba nga ate osubscribinga. Yes, nabagamba eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Weewaawo olunaku olwaleero tufunyeeko akakisa ne tukyalako ku maka ga Hyper Kids Africa. Bwe mbeera ng'eyo bwe njogera erinnya eryo ndowooza muba mutegeererawo ate gwe tubaleetedde. Mwana muto era agendera ddala maaso n'okuba nga ate talent ye agituusa ku ntikko. So n'olwekyo olunaku olwaleero tugenda kuba ate tunyumyamukko naye atubuulire ku bitya ebintu bw'abitwaliriza ne bw'ayimiridde. Naye nga sinagenda ddala maaso kansabe ababuuzeeko ate twolekere ekyo kyennyini ekituleese. Omukulu Kapiripiiti ogamba otya? Nze ndi bulungi nnyo mpozi ggwe. Bulungi. Mbanirizaako mwenna bafanzi bange abandaba essaawa zino mwenna big up on yourself. Amanya n'eddoboozi nze Kapiripiiti Omubaaya wagwana. Omubaaya? Ova ku ky'okwetuma Omubaaya? Omubaaya bwe nava okwetuma Omubaaya bintu byenkola. Bitya? Nze nkola bitasoboka byokka. Byalema abalabi? Ndi mubi temunnaba mukyayogera n'ebirala. Kyova neetuma Omubaaya. Music so far atambudde atya? Atambula bulungi nnyo okusinziira nga bwe tatandika ate si kati bwe tukikuba. Mwatandikira byali bizibuzibu nga tebisoboka? Byali tebisoboka nnyo mwana nga okunzikirizaamu si kyangu. Naye kati waliwo provement bagenda banzikirizaamu, nnyimba zange baziraba. Yaman. Ennyimba zo zisinga kuba nga tezirabirwawa. Osuubidde bannayuganda be bakyasinza okuba nga bakuwagira oba support ey'enjawulo eviira ddala mu nsi zino ez'ebweru ze tulaba mugendamu ng'aba Hyper Kids? Nze kyemanyi bannayuganda be basinga okumpagira abalala ne baddako. Nze ennyimba zange zisangibwa ku YouTube. Zisangibwa nnyo ku YouTube ne ku mitimbagano ez'ennyimba. Ogenze n'ogamba emabegako nti ebintu tebyali byangu nga bwe mwatandika. Biki ebimu ku ebyo byasoomooza kariya yo okuba nga ate etambulira ddala mu maaso ng'otandikira ddala? Bakugambye nti byali bikalubyemu nsonga nze Kapiripiiti natandika abantu tebaninamu biriivu, abantu abamu tebanjagala, banzalawa mwana nga abamu bakolera bufuba ennyo balabe nti nzira wansi. Lwaki tebakwagala kuba oli mwana muto alina talent? Kati mba neebuuza ate omuntu okuvaayo nga takwagala kiki wali wabakola ki? Mwana simanyi nange. Mwana abantu abamu simanyi mitima gyabwe kuba tuswabira mutima gwa muntu n'omulowooleza. Ne buli muntu abeera n'endowooza ye. Ye endowooza ye we mugamba ekyo. Ti oyo mwana lwaki oba tomuwalana. By the way nalina akakuba akayimba ke bayita nze Kapiripiiti. Akayimba kayitinze nnyo abantu kuba ke kanjijayo. Kakayimba kange kanjijayo nga kayitinze nnyo. Sofa kabalumya nnyo emitwe. Oba walina nnyo n'esswaga nga balaba akaana akato akabavimba? Buli kimu nali nkiyina. Swaga lino walijja wantunuulira obuguwa kiki? Omuyimbi yenna alina okuba nga alina esswaga. Otiisatiisa. Omuyimbi yenna alina okuba nga alina esswaga okumwawula nti muyimbi. Lino lyendaba? Leero lyennyini. Okay, ebintu ate kati byagenda ddala maaso n'okuba nga ate bitambula bulungi. Kyali kitya? Wasisinkana management yakuyambako mu mbeera ng'eno oba era byakusanga era gwa byekwasaganyiza? By the way nga nakatandika oyimba zinatandika ndi dansa kuva mu Hypers management. Wali muzinye? Kuba mama wange yankwasa eno ne tata wange yankwasa eno nga nkyali muto. Najjamu nga nkyali muto nga okusomewa akabyagaana nga maama akasente talina bulungi nandeeta eno. Yandeeta eno nagenda olaba nsoozina soosamba omupiira ate nsobola n'oyimba. Sofa n'ensalawo byonna yonna mbikwasaganye. Wakoma mu kyakoma? Nze nali sisomangako kuba baby ne tops abisoma natandikira mu P1.
Oluzungu kati ddo olwogera? Oluzungu era ngenda nduyiga. Biki ebimu ku ebyo byakulemesa okusoma? Ya nsonga y'akasente waka. Mama teyabanga n'akasente ate ng'ewaka tuliwo abaana bangi sofa byebyo. Ne kati essaawa zino ndaba nti akasente kayingidde kazze. Tosuubira nti kano akakisa oba osobola okukakozesa n'oddayo waakiri n'obaako classes ezimu z'osoma mu mbeera ng'eyo? Nsoma. Essaawa zino osoma? Oli mu kyako? Ndi mu P6. Ku ssomero gy'osomera bakukkiriza n'ogenda n'esswaga lino lyonna? Banzikiriza buli kimu. International school? Nsomera ku Munyonyo Parents, lindi kumpi ne wembeera. Njagala olunyonyolemuko abaana ku ssomero bakutwala batya? Bakutwala okuba star oba bakulaba mu kifaananyi kyekimu nga muyizi munnaabwe gwe basoma naye? Era babeera bantwala nga star. Naate nze bwe mbeera ku ssomero bamuyizi. Abasomesa tobavimba, oyinza okukola ensobi n'agala okukuba kibooko? Oba ebyo tebiriiwo, balina ekitiibwa ekiralayo, kiti ekirala kye bakutwalira? Abasomesa sibavimba, abasomesa ngabo nabo bakyali bange. Sofa ate mbasiina bavimba ate nga bibagenda okukola ki ekigenda okunyamba mu maaso. Kale njagala otunyonyolemuko ku ngeri ate gy'osobodde okuba nga obalansinga okusoma ne talenti ye ey'okuyimba. Ebintu bino byanjawulo, bibiri byanjawulo. Osobodde otyo bimaintaininga n'oba ng'ate weekuumidde waggulu? Buli kintu kirina tayimu yaakyo. In fact buli kintu kirina tayimu yaakyo. Tayimu bw'eba yakusoma eba yakusoma, bw'eba yakuyimba eba yakuyimba. Nekyo bibalansinga obulungi. Kusoma temuyinaamu zino sitayiro za MDD biki tobyenyigiramu ggwe? Gyebiri. Kale engeri gy'oli era star ate era nga oli mwana muto, njagala okumanya gye buvuddeko waliwo abaana abalala abazze bayimba nga Fresh Kid, Felicita, naye ng'ate gw'oyawukanamuko ku abo gw'okitwala otyo okuba nga weeyisiza ddala nga omuntu omukulu, like you don't act your age exactly. Kiri kya psychology ki aliwo mu kintu ki? Ndoze ennyimba zange z'ennyimba oziwulira ziri wonna, bakulu ne mbato. Ate wasinga twala eri kya bakulu kuba weeyisiza ddala ng'omukulu, njogera ya kintu kikulu, enneeyisa na buli kimu. Eba attitude eba viable. Nga ono wendi naawe wano eba viable. Kati bano abato bennyini tosuubira nti mwandibadde mukwataganamukko nabo ne mubaako n'ekintu ekyenjawulo ate kye mujjayo, oba ggwe ebyo si bye bintu by'essaawa zino? Nkwatagana nabo era bakyali bange. Mwogerezeganya? Twogerezeganya lwa nsonga nabo bayimbi bannange ate bato. Twogere ku kintu kya talent strictly. Ennyimba zo gwazeewandikira kuba lyrics ezirimu ziri so mature mu mbeera ng'eyo? Ennyimba zange nzazeewandikira nga nyambibwako abakulu b'embeera nabo. Style ki gy'oyimba? Nze ndi versatile. Buli kimu nkiyimba. Ndi versatile, nnyimba buli fiiro. Buli wamu nkubawo. Dancehall, R&B, hip hop, buli kimu. Ennaku zino badde weegumbulidde erinnya naddala ku mikutu gye mugatta abantu, nga ggwe asinga okuba ng'otambula n'eggaali engumivu etayuzibwa, kiki amaanyi nga mangi? Management yo ebanga yasalawo ekyo kye kirina okukolebwa, muyimbi kubeerako banna bano babe bamuggala bwe kirina okukolebwa. Ebintu bino management yebikola okuwa abantu abakuuma. Eba ntegeka ya management. Nagenze n'endabamu bamusaayi muto nga nabo ssebo bakoze eggaali yaabwe nga naye era yakapiripiiti. Abo bonna babi ago magye gange kye nyiza okugamba.
gakubeerera mu mbeera oli ku kiddo. ate emmotoka zino ez'akabenje zino zendaba waliwo gye nalabye n'erinnya lyayo lyannemye otegeera eryawo etokota butokosi. Security olina ya mukulembeze wa ggwanga. Emmoloka zezo nga bw'oziraba buli mmoloka erina erinnya lyayo ate buli mmoloka erina omulimu gwayo. Tutudde wano emabega yitibwa kati tutudde awo emabega bagiyitawo bbaasi. ekola mulimu ky'okusinziira wano ya ntalo. egenda mu ntalo. Waliyo ne airbus ya mu bbanga. Waliyo makamasita nga ate yonka. Sikutegedde airbus ya mu bbanga ebuuka ne mu bbanga. Yonka. Omanya kitugiyita airbus. Simanyi. Nsonga nka. Maama. Etuuka gye talina tu. Yonka kyenyinza okugamba. Airbus yesonyiwa. Ndala muko sorry. Ate waliwo eri gye nalabye endala oba yeteri awo erimu olwa sport ate yo storage ate era nalabye gy'obadde otambulira. Bagiyita makamasitanga. Eyo yeri biki? Eri wonna wansi ne waggulu. Yo ndala muko era gye walonda okuba ng'otuula. Yombi yababedde yababaaya. Baba neeyongedde okutya. Oli mulala muko. Okay. Gye buvuddeko awo twabalaba mmwe ne bana abato aba Hyper Kids Africa. Mwakomawo. Mu mbeera ng'eyo tunnyonnyolemuko ki ekyali kibatutte okukola ebweru biki ebyali bibatutte ebyenjawulo. Nga omanyi nti ffe tetuli balimi ate tetuli baddusi. Tuli ba talent twali tugenze okuperforminga. Mugenze okuperforminga wasi. Ennyonyi yaffe yasooka twali tugenze Spain. Ennyonyi yaffe yasooka Americans Got Talent ey'okubiri Spain. Nga zonna tugenze performinga. Mawulira mukyanga mutuuse ku kkula linene erya America's Got Talent kuba abantu bangi baagala nnyo okubanga ate batuuka ku kintu nga kino ku kkula nga lino naye ate ne bigaana. Kuba kulemerako nakusaba nnyo Mukama mu kyenyinza obagamba ba Buladi. Gulemera ku kirooto saba nnyo ne Mukama buli kimu ojja kituukako. Osaba ddiini ki Kaperipi? Osaba ddiini ki? Kyolina omanya nze ndi muntu akkiriza mu Mukama. Manya gange nze mukoza Muhammad era nga nzikiriza mu buli ddiini. Kyenyinza okugamba. Ddiini tulina nnyingi oba tospecifyinze waliwo n'endala. Ngambe ya Mukama Jesus. Badde mmanyi n'eri endala naye ogigendamu. Ffe tuli ba Jesus. Ntiddemu. Okay, so ffe ebintu byatambula bitya nalaba mwakomawo n'obuwanguzi nga mwena muli happy jolly kyatambula kiti? Kyali best nnyo. Kyenyinza okugamba twaperforminga bulungi buli kimu kyali kiriya. Mwana big up on yourself mwena abatusabira. Mwana mwatulaga obwagazi ja bless. Era manager mwe yagenda ddala maaso n'okubanga ate abayigira ku buntu nga bunene gigi buno obwakabi. Yeah man. Njagala twongere okwogera ate ku mboozi ebadde ekutta kati anaddala ku social media kuno. Ng'eri nno wakati wo n'omukulu Kabaata omumanyi? Kabaata namuyigirako ku social media. Mulaba bulabi ku social media? Namulaba bulabi. Biki ebyabadde bigenda ddala mu maaso mu maseekati gammwe okubanga ate temukkiriziganya? Nali ndi awo nga nva Spain ekiro nagenda ne scrolling nagendera video omukulu Kabaata njogerako amafuukule nemwana olumu abantu abamu boogera ebintu ate baseserowooza teamanya nze gwalwanisa nze Kapiripito Mobaya tamanya story yange gyenvudde mwanzi natandika abantu tebanjagala bapresenta tebanjagala abayimbi tebanjagala bapromota mwana nga bukimu kikalubi nzola era nze bafanzi bankabagambe otuuka okusho ne tubayimbira tujja ne tubayimbira tuba tuyise mu struggle mu tanuulu gwokuba makafaanani singa Kabaata musangayo ku shonga ye presenta gweza ayinza okumpa mike mwana sofe ebintu ebyo birumisa nnyo abantu emitwe ku bintu omuntu engeri gy'atamuzaamu obulamu bwe n'engeri gy'akumyemu bulandi ye bye byamulema okukolebwa mu buto ffe tugenda bikola mu bukulu motoka ezo zimuluma
bagadi bembeera emabega nabo bamuluma buli kimu kyenkola kimuluma neswaga limuluma mwana naye nga lwaki ogamba Kabaata yalemererwa era omuntu akola ebintu aba yalemererwa kyogamba aliyo atalemererwa nga akola ekintu bwe kityo butaagaliza mulo buba butaagaliza kati omuntu omukulu ng'ono adde atya kugga omwana omuto n'atandika okuba nga ate akwogerera oba yabadde alinamu ku personal issues naawe simanyi obuzibu waabwe yabujje mwali musisinkanye simu meetingangakoko nabira ku social media namulabiddeko ku social media kati gwe kino wasookedde eddala okiraba kyakuyisizza kiti oba kifaananyi ki kyekyakuleetedde mbongo ng'olaba omuntu omukulu agendera ddala maaso n'okuba nga ate akutyoboola mwana wanze nkugambe ntya nawulidde nnyo mubi mu mutima kyenyinza okugamba ng'ate omuntu omukulu abadde alina okubaako ate byannyongerako ng'atanwanisa bulwanisa wabanga alina byabadde ayagala okugamba yandize nankubira akasimu nantuukirira nanga kino na kino nga ggwe boogezezzaako okujja netusobola ate nkubeeko byenkunyumiza singa nawe singa nkimanyi olina essimu singa nawe ate onvumidde ku kyo ku ssemoyo nagwe tokisobodde sifa omuntu ng'oyagala bakuwe respect soka wowe respect nga ggwe omuntu oba tewawadde respect agenda agikuwa kyenyinza okugamba negoloza tewakoze kibi ekyokudda ate ku mukutu n'omulangira nga byolina we yali alina okuba nga ate abikolera mu myaka gye egy'obuvubuka egy'eddoloza tewaseereddemu kko ku lulimi nanti kyekyendimu okugamba teyasobodde kuwa respect omuntu yena yenna ng'oyagala bakuwe respect soka ogyewe ye teyagyewadde naye yavuddeyo obuvi nakola kinankuba nanwanisa nayogera byayogedde ate nange siina sirika nnyo okutuuka awo mwana batumanyidde bingi tusirise yambadde n'atera okugamba ndowooza asirise teyejjusa nza okugamba kino kyakuyitiriddeko kyampitiriddeko neŋŋamba omusajja kamale kambeeko byemugamba asobola otegera kuba nze mwana ndabira abantu bangi sofa wenna asirika ajja kunsolasa ate sente zimbadde nnokola bannange bano basome ng'ate nazo zinnemesezza gwalabiri abana abaana okutwaliza tuli abaana 5 mu 2 nga bonna nabasoma musuubira okweyongebwako abaana abalala abaana bo bajja kubanga abaana basinga wano bageto youth be banene oba osanga nga talina mwasiriza abazadde tebaliiwo abamu beba abaana basinga wano obungi sifa babeera bafiiriza ate gwe mami wo ne daddi gye bali mama wange ne taata baafa bo okay mbadde waneno nga netegereza akaviiri bbanga kiri omazina zina enviiri kuba zinsanyudde oba nange ndowooza nzije neeyiwemuko omuguwa guti osobola ebbanga ddene libadde ddene lyo kombaze nako kombadde nako ebbanga ddene kapiripiti ku myaka gy'oliko emito wakatambula ensi mmeka kuba ndaba baaba ennyonyi wagifuula bugaali ezo ennyonyi zo tukyazitambula kyenyinza obbagamba abafaanizi bafa ennyonyi zo tukyazitambulira ddala nyingi ozibanga zino nazo zabalumya wakyaliyo nenda zikyabaluma ddala yamani kapiripiti eno management yesoose oba yeddiridde ne management yange esoose bagiyita epazi management nina olugambo olumu lwe nalabyeko awo nga lugamba nti wavaayo n'ogamba nga manager wo eyasooka we yali agenda ddala maaso n'okuba nga ate baako engeri emu gyakusiraanyu oba gyakuloga ensonga eno ntuufu kale gwani yabikugamba ebyo ninawe nabisanze era ng'abantu bamanyi boogera abantu boogera bingi nnyo kyenyinza okugamba kyovula leero nsazeewo neetuukire mmanye akawonvu n'akagga ku nsonga
era obiwuliriza bisooka okukozesa ensobi bagenda ne bakufumbafumba nze ne management yange gyensookeddemu ddala eno management yange gye ngenda owangayiramu paka kufa mulo nga sibalimba kitegeeza balimba tobangako na management ndala tekibangayo era n'ogenda n'owuliza ennyimba zange hypers management okuva kulimba olwasookera ddala paka kuzingiddwa kula mpaka hypers management. How far with your football talent? Kuba abantu balaba ngofusinze kufokasinga nnyo ku kintu kya music. Omupiira gwo nagwo okukwasaganya? Omupiira nagwo nkwasaganya n'okuzina. Suubire mu maaso eyo kubanga obaako ttiimu kusayininga nga KCC, Express n'endala ezigwa mu ttulube. Oba gwe tewandiyagadde kubanga ate otuuka osinze kufokasinga ku kya music? So Fabio na bifokasinzeeko. Bino na bifokasinzeeko so far singa chance yenejja. Tomanya tolina kwesiba ku kintu kimu nga linnya lyambwa. Multi talented. Yeah man. Nalabyeko abantu yawo nga boogera nga bagamba nti Kapiripiiti alimuko embeera za alien skin mu ngeri gy'akola ebintu bye. How true is this? But yeah. Kiddamu bulungi. Bw'olimuko ku mbeera za alien engeri gy'akola ebintu bye. Alien abikola. Eggaali okubanga ekibuli kiri waggulu embeera ng'ezo. Manola otateekawo kibuli bajja kumanyira mpaka kufa. Nobatirawo kembeera. Nebasobola okutya. Kitegeeza zino zo mbeera zo tezirina we zikontanira za alien skin. Zembeera bwe nti. Kibuli nga wakifuna oli muto wona okulira otutuuka mu ffe. Asi kibuli sendi bwe nti ndi free. Yeah man. Wow, that's super amazing. Kale Kapiripiiti omubaaya olw'eddoboozi lye eddungi n'engeri gy'ofulowinga mbadde nsaba ate otuweeyo kapera ku nnyimba zo z'oyimba. Yo, showtime, kapere pere pete pere, that's my name. You never guess what I am, ever the same. I wanna take a bondi every 40%. And then dongo yako chanze the same ze. Buli wenyegele chidongo zenda bebyana. Chino mokungamba mbono chali mwana. Zenjagala kule ndigide munebyana. Usangali nyuma na feke yangu. Dunia siyo mchezo lakini pima. Usangali nyuma never give up. Atutarudi nyuma ever with. Adema users never let that never do that. Let's fight them, you know we can do that. Pande ya wiskan akuna mchezo. Anyway, katinsi wanga ina majimbi. Ntevunya ninge chisanyi. Kapri yeyo code akaimba bakaita never give up. Never give up topowa. Mu lyrics omongeze n'empu ya Mungu gamba tuyagala kuyita mwana. Kyogamba nze obwedde okuyita omwana nkola nsobi. Si kibi. Manye obwedde nkola nsobi. Ngenda kugenda ku ntandaalo. Omwana temugaba ntandaalo. Tembikola ebyo. Kale ngalo tubuulire projects z'olinawo ate kati essaawa zino zitambula nga tumaliriza. Akayimba kennawo akatambula bakayita obutayagaliza. Tuwemuke. Yo ekitulemye okuwangula yenkola y'okwerwanisa ekitulemye okuwangula bwe butayagaliza nawo gy'oli eyo olyeyo kola opangapanga bibyo olabe ng'ofuna kyokka eriyayekera nga nebyayekera tayinza bifuna kalira bubukyayi. Anyway, ayagala nfiire binneme nemerere ekitulemye okuwangula bakayita obutayagaliza. Kayimba wakayimbidde ba haters abataagaliza. Yeah man. Bubasusse.
bo basusse mwana ku myaka gy'emito abantu kiteba kinnemye okutegeera nawe so tebakwagaliza nawe so kubanga naye tebakwagala ate nze neewuunya ggwe omwana omuto okubanga ate baba bassaawo embeera ezo oba otuukira okuyimba akayimba ako ebintu biba bikususseeko mwana nze bansobera oba mikisa na bisima by'olina nti byebingi kyaka bye bibaluma yamaani biki by'osuubira ebibaluma bingi nnyo kuba bwenti nga ndabikako mu kamera kati ye kisoomowaga nga nze saalabikako mu kamera egy'emyaka kiba kimusumbuwa omutwe takimanye tomanyi nakumanya bajja kuba bulungi kale sibula abantu ate tufundikire emboozi abantu bange mwenna abadde bandaba manya eddoboozi Kapiripiti Omubaaya ku social media zonna kuza Kapiripiti Omubaaya na Hypers Kids Africa muginoonyeko ku Instagram ku Facebook TikTok ona Kapiripiti Omubaaya na Hypers Kids Africa. God bless everyone. Pum pum. Okay, batula abalungi emboozi ya mwana mulenzi Kapiripiti Omubaaya ensonga gyasinza okubanga atakatiriza abatamwagala mujja kuba bulungi naye nga siraba nsonga ate bawalanya mwana ono kuba mwana muto ate era kyeyongerera ddala okubanga ate agenda mu maaso. Anyways, n'olw'ensonga eyo kambasiibulire wano nze Jonas Ssentongo kwaze ne Lawrence ku kamera mubeere bulungi mweraba.